Essula ya 33. Era nate ekigambo kya Mukama ne kijjira Yeremiya omulundi ogwokubiri bwe yali ng'akyasibibwa mu luggya olw'abambowa nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama akikola, Mukama akibumba okukinyweza, Mukama lye linnya lye, nti, mpita nange naakuyitaba ne nkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi, kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri eby'ennyumba ez'omu kibuga kino n'eby'ennyumba z'abassekabaka ba Yuda ezaabizibwa okulwana n'enkomera n'ekitala, nti bajja kulwana n'Abakaludaaya, naye kuzijjuza bujjuza mirambo gy'abantu benzise n'obusungu bwange n'ekiruyi kyange, obubi bwabwe bwonna bwe bunkisizisizza amaaso gange ekibuga kino. Laba, ndikireetera obulamu n'okuwonyezebwa, nange ndibawonya, era ndibabikkulira emirembe n'amazima bingi nnyo nnyini. Era ndikomyawo obusibe bwa Yuda n'obusibe bwa Isirayiri, era ndibazimba ng'olubereberye, era ndibanaazaako obutali butuukirivu bwabwe bwonna bwe bannyonoona, era ndisonyiwa obutali butuukirivu bwabwe bwonna bwe bannyonoona era bwe bansobya. N'ekibuga kino kiriba gye ndi erinnya ery'essanyu, n'ettendo n'ekitiibwa mu maaso g'amawanga gonna ag'oku nsi agaliwulira obulungi bwonna bwe mbakola, ne batya ne bakankana olw'obulungi bwonna n'olw'emirembe gyonna bye nkifunira. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, oliba oli awo ne muwulirwa mu kifo kino kye mwogerako nti kizisse, temuli muntu newaakubadde ensolo mu bibuga bya Yuda ne mu nguudo ez'e Yerusaalemi ezizise, nga temuli muntu newaakubadde azibeeramu era nga temuli nsolo, eddoboozi ery'okusanyuka n'eddoboozi ery'okujaguza, eddoboozi ly'awasa omugole n'eddoboozi ly'omugole, eddoboozi ly'abo aboogera nti, mumwebaze Mukama w'eggye, kubanga Mukama mulungi, kubanga okusaasira kwe kwa lubeerera, n'eri abo abaleeta ssaddaaka ez'okwebaza mu nnyumba ya Mukama. Kubanga ndikomyawo obusibe obw'ensi ng'olubereberye, bw'ayogera Mukama w'eggye. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, oliba oli awo ne mubeera mu kifo kino ekizisse nga temuli muntu era nga temuli nsolo, ne mu bibuga byakyo byonna olusiisira olw'abasumba abagalamiza ebisibo byabwe. Ebisibo biriyita nate wansi w'emikono gy'oyo abibala mu bibuga eby'omu nsi ey'ensozi, ne mu bibuga eby'omu nsi ey'ensenyi, ne mu bibuga eby'omu bukiika obwa ddyo, ne mu nsi ya Benyamini, ne mu bifo ebiriraanye Yerusaalemi, ne mu bibuga bya Yuda, bw'ayogera Mukama. Laba, ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndituukiriza ekigambo ekyo ekirungi kye nayogera ku nnyumba ya Isirayiri ne ku nnyumba ya Yuda. Mu nnaku ezo ne mu biro ebyo ndimereza Dawudi ettabi ery'obutuukirivu, era oyo alituukiriza eby'obutuukirivu n'eby'ensonga mu nsi. Mu nnaku ezo Yuda alirokoka ne Yerusaalemi kirituula mirembe. Na lino lye linnya lyekirituumibwa nti, Mukama bwe butuukirivu bwaffe. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, Dawudi taabulwenga musajja wa kutuula ku ntebe ey'ennyumba ya Isirayiri emirembe gyonna, so ne bakabona Abaleevi tebaabulwenga musajja mu maaso gange ow'okuwangayo ebiweebwayo ebyokebwa n'okwokya ebitone n'okusalanga ssaddaaka olutata. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Yeremiya nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, obanga muyinza okumenya endagaano yange ey'emisana n'endagaano yange ey'ekiro, waleme okubaawo emisana n'ekiro mu ntuuko zaabyo, kale n'endagaano eyinzika okumenyeka eri Dawudi omuddu wange, aleme okuba n'omwana okufugira ku ntebe ye, n'eri Abaleevi bakabona abaweereza bange. Ng'eggye ery'omu ggulu bwe litayinzika kubalibwa, so n'omusenyu ogw'ennyanja okugerebwa, bwe ntyo bwe ndyaza ezzadde lya Dawudi omuddu wange n'Abaleevi abampeereza. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Yeremiya nga kyogera nti, tolowooza abantu bano bwe boogedde nti, enda zombi Mukama ze yalonda azisudde? Bwe batyo bwe bannyooma abantu bange baleme okuba nate eggwanga mu maaso gaabwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, endagaano yange ey'emisana n'ekiro obanga tenywera, obanga sassaawo biragiro by'eggulu n'ensi, kale ndisuula n'ezzadde lya Yakobo n'erya Dawudi omuddu wange, nneme okutwala ku zzadde ly'okufuga ng'ezzadde lya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, kubanga ndikomyawo obusibe bwabwe era ndibasaasira.